Pale FM etegeeza abasiraamu mwenna abantu sekinoomu amakampani association n'ababwagaliza ebirungi okudduukirira omulanga ogw'okutaasa Masjid Diniyaeyatundibwa okulaba nti tununula ettaka omuzikiti guno kwe gutudde kati tukunga gwe wenna eyandyetaaze okutwegattako mu nteekateeka y'okununula muzikiti guno okuweereza obubaka ku merchant namba yaffe ng'onyiga *185*9# oluvannyuma onyigoke teekamu merchant namba 16336 oluvannyuma oteekemu omuwendo gwa ssente gw'osindika okudduukirira Masjid eno awali reference teekawo Ndeeba Masjid Diniya oluvannyuma ojja kufuna obubaka obukulaga nti oweereza ssente ku Pearl of Africa Radio. Kati Pearl FM eyongera okutegeeza nti ku Lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 11 ogwokusatu 2022 ttiimu ya Pearl FM yonna tuli baakusaalira ejjuma ku Masjid Diniya mu Ndeeba. Tukuŋŋaane ffenna tudduukirire ennyumba ya Allah tusaba Allah abasasule musera mu nteekateeka eno.